Ani? Jajja Bbangu. Ate amannya go dda? Sadiiki Nsubuga. Pharmacy eziri nga bagamba tebalina ssente kati bulungi bakwatidde ki wanje omuntu yafude waffe kituufu bamuleeta bali taata ne maama omuntu ono nga yeetagisa omumbe yagenda bamwegeza ekimu weri yeetagisa soka tukole bwe tuti ne bwe tuti kati essaawa zaki yadde abadde ki bamukolesedde nga bagamba abadde ki bamuleta nga bagamba nti ayedo nembagamba okukola ki weriri naye talina musaayi nemazzi zibitutemeka omusaayi omukyalo tebamuleetanga mulwadde akasobola natambula nebababuze sinze yamukolako jjajjange yamukola nze ndiwo okulisiivinga bayingire nembawandiika mu kitabo nembabuulira ekyokukola nembamutwalira mulwadde bamuleeta tatambula nga wakwatirira nga talina musaayi nga mweru nnyo nebabakolako nga talina musaayi saawo nekutandika okufumba eddagala egganda nga bano okuba batugamba abamugye mu ddwaliro ngaali ku ddagala era abadde amira eddagala lye nga wapimwa nerira eddagala egganda ery'omusaayi nga bwanywa ebiseera ebisinga obungi abadde atambulira mu ddwaliro malwaliro eno si gye tumusokeza tugenza omuleeta eno omulwadde kugaanye omwana wa myaka emeka okukirira ekikolwa ekyo maama w'omwana kye yakoze tuleme nnyo okukkiririza nnyo mu bintu bya busamize kubanga we bitutuusa mu kaseera akazibu osanga omwana oyo twanditaasizza obulamu bwe naye olw'ekikolwa ekyo okulowooza nti obulamu ajja kufunira mu ssabo kyamaliriza kitutte obulamu bw'omwana. Naye nze nkubiriza nti batuuze bannaffe Mugobe ne Gombe ne Uganda yonna okutwaliza awamu tuleme nnyo okwesiga bintu bya sitaani nti tugezeeko nnyo okweyonera ku malwaliro tusobole okufuna obujjanjabi kubanga omwana bamututteyo nga talina mazzi talina musaayi n'ekididde omwana akoze eki afudde n'olw'ensonga eyo abantu mbakubiriza tuyonere nnyo amalwaliro gaffe nkikkaatiriza ekyo omwana ng'oyo ng'alwadde mwana mukulu ng'alwadde yalibadde atwalibwa mu ddwaliro kale n'onoonyereza gwoba ng'oli muntu wa kinnansi onoonyereze naye ng'omwana ali mu ddwaliro naye njagala okutwala okusaasira kwange eri essomero eryo eribadde liyigiriza omwana oyo nti kitalo nnyo kubanga kinene nnyo omwana ow'emyaka 15 okufa mu ssomero kinene nnyo naye njagala okugamba abazadde njagala okugamba abantu bannayuganda bannawakiso bannamatuga mukkirize Katonda mudde eri Katonda kubanga bw'osaba Katonda awulira Katonda yatumanya nga tetunnabeerawo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.